Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi Semakula akyagenda mu maaso n'okulambula emirimu gy'okukola enguudo awamu n'emyala mu kabuufeewo okulongoosa ekibuga Kampala. Mu nguudo ezirambuddwa mwe muli olwa RX2 olusangibwa mu Lubaga Division, Kulekana Road, Kalungu Road nga zino zombi ziri mu Makindye Division, omwala gwa Lubaga 2 ogusangibwa e Kibuli awamu ne Ganaafa ogusangibwa mu Kibuye 1. Okusinziira ku Nankulu w'ekibuga bakyasanga okusoomozebwa kungi olw'abannannyini mayumba okwagala okusasulwa obuwanana bw'ensimbi. KCCA ezegamba nti teziriiwo. Naye nga ssente ze tulina ntono tetusobola kukola luguudo ate netusasula n'abantu compensation teziriiwo. Naye nga tulowooza nti bwe tukolera oluguudo nituteekako n'amataala security eyongera okuba ennungi, ebbeeyi y'ekizimbe kyo eyongera okuba ennungi, ne bw'oba opangisa abakuwa ssente bakuwa renti nga asingako. Gatuloza ati kye bafunamu okutereeza okutukkiriza okukola naye abamu tebannaba kututegeera bulungi. Musisi ayongeddeko nti singa bannannyini mayumba banaalemwa okumenya amayumba gaabwe awayisibwa enguudo, KCCA yakwebalama ebifo ebyo. Engineers baffe boogedde nabo ne bagaana ne tutegeera nti abo tebaagala nkulaakulana mu kitundu kyabwe. Kakati awo tugenda kubuukawo tukome wali abaagala, abataagala tubuukewo tulekewo ettaka n'ebinnya ate tutandikira awalala. So emunaalaba enguudo ezimu nga zirimu amalibu bannannyini ebifo abo tebaagala tukolewo, so tetugenda kukolawo. Omulimu gw'okukola enguudo gusuubira okuggwa ku ntandikwa y'omwaka ogujja ate gwo ogw'emyala gusuubira okutwala emyezi 18. Basirika Sarah, KTV, Amalindirire.